ng'ofunye omukazi alina abaana nga toyina nga tomuyinaamu baana ebyo olina okugumira nze waliwo ebintu bw'oba toyina baana ng'omukazi wamuzaalamu waliwo ebintu by'otalina kwesembereza ng'emikolo ogikyayira ddala simanyi birthday z'abaana taata w'abaana najja ne yeeyisaayisa n'oggwako emirembe n'otunula eno n'okubira omuntu abatakuliiko masimu Isimawo access wadde mugenzi naye ensonga zonna nga bwe zitambula mazima ga Katonda tekikulekera okulowooza nti oba osanga Isimawo access mulamu jjajja Ichuli. Birthday ya muwala wa Zari ne Diamond Platinum yabadde weekend ewedde. Zari wamu ne Shakib bafunyeemu obutakkaanya lwa nsonga ya Diamond Platinum kugenda ku attendinga party eyo. Ne mwana wattu nga byonna bye byabaddewo omukulu ono olaba interview eno ziyakola edda nga tanaba kubeera ng'afa. Tekikulekera kugamba mbu oba yamaze kulaba byabaddewo weekend ewedde n'alyoka akola interview eno ye lwaki mbeera njogera bingi kambikuwe byonna osooke obyewulireko naye nga sinabeera nga mbikuterako kamusaba mbi subscribinga no SMX Media tujja kubeera mu missinga updates naddala nga zino ko masimu ne weetambuza gye batakuyise oyagala agende tagenda yakitegeera kakati ebizibu by'oba ebimu by'okutte ku mutima noga kino nja kigumira kati senga Ivan abaddewo Shakibu abadde agenda alaba anti mba muva muzabaana ba Diamond ne mudda muzaba Semwanga nene ndala netuuka neeno ate birthday zanguwa so musasiranga omuvubuka njagala chandolinge bulungi kireme mulemanga ekya Henry atachimanyire kubanga mukazi alina abaana bakuga we batyo yes Zari yatugamba ono gwasibiddeko buno obudde gwayagala era agenda ozaalira ate wa Diamond baddano naye Diamond agenzeyo lw'abaana ate Zari yamanyi kamera we ziri kayala mugezi ne wa Diamond amusibyeko nga nabbubi nti achekinga ini n'abaana Diamond aleme kubona mukazi ali permanent okitegeera kati awo yaba akyaliwo ng'omukazi omuwambi wa territory when women are in 40 baagala nnyo abaana baabwe gye wavesti essente kati Zari yamanya waateeka okugulu kwe kati alina olwanira territory that's why she checks in and out every now and what then Shakibu tekyamulemeye n'abisuulawo n'amuleka ne Shakibu yeetezera naye mu magezi mukuba ne Zari era naye kwasinzira ku ndabika ye to attract other girls abali mu saako zaani za Zari just in case kiganye n'abalinze Shakibu nabo bangi yes so ne Shakibu wadde ngera Diamond webiri ate naye ye marketingiddemu moso ne Shakibu atayagala okiringa ne Diamond mu myaka gyalimu n'ennyonya gyanoonyamu ssente kyo tekiyinza munyiiza a blessing in disguise kuba naye tanoonya baana mu Zari feemu naye gyaliko ngo n'apaalira ku byatategeera okikutwala eyo omukazi alina omwana omukulu bakugamba obuusabuusa omwana oli ku tikitooko lwaki towuliriza amateeka ga nannyini waka wuliriza nnyo amateeka mbasiiba mbagamba Europe yannema lwabutawuliriza amateeka ga maka nze gasiwulira mateeka buusabuusa omwana muyimbira akayimba yeebake bwazuuku kategeeza maama we mutegekere ku breakfast gyegyo emirimu gya muddo awulira takkiriza nti muddo awulira tayingira nga mukama we yayingidde dda olina makinga sure omukazi gw'omusookayo oli muddo awulira ate osula ojja mu bbala okonkona leedi tayinza butakkuba nkole ntya nawoze emisango emika ndi mukadde but they don't listen oli mwana muto